ne kati struggle jencha aliko era jencha alwana ne mwami Museveni abantu abali ku makuba ago ne mukuru Katumba wamala okubalirira abatasa abali okumpira abatasa bagenda okusala koko ku bibanja byabwe abasala ebibanja ne tebasasulwanga abamu babawa naye abamu tebasasulwanga era nsaba ne mukuru Museveni kubanga nakulidde otisha mbu akasajja ke nakaseke akaliro soko yabadaga makasajja akaliro kawulira naye yabadaga otuddire yabadaga akaliro sebo kawulira naye jemadde nkugamba ekkubo lyaffe eryamatu erya Kapeeka nakaseke Kasa Ngombe w'obulenzi paka Bukalasa Agricultural College egenda ofuka university eryo baali baleese proposal okuba nti litandika okukola nga tebaliridde bantu mbu bajja balirira maaso naye ekyo tukyaganye mukigana at least abantu maweeko bisatu byakuna kasende kuba gavumenti eno weeri eringa ebbinika eri ku masiga abiri kiki essaawa yonna eyiika mu kyayi ne musigalira mu bbanga olwekyo ejja tebawa ati gudidi kyabanga otandika government ejja ebeera ne programu za kyokondekese kugamba abasajja embeera gye balimu mugiraba bwefaanana ebiseera byonna bali mu kutiitiira badde eno badde eri ekkubo lya Timuna Lugogo Kasambya Buyungwe Lugogo ye mukulu Jeno Katumba amala omanyi nti mukulu otafire yamwonoona mu biseera by'olutalo nga batangira be baali balwanagala nabo abasirikale b'obote naye akyaganya ab'oku district sebo mukulu k'omu tubalinze titubalaba ffe tukozeeko kye tusobodde okukola ng'era bwe tukozeeko njagala kwebaza abaami ba Ssaabasajja Kabaka Kyalugondo mbebaza nnyo at least ffe tukola contribution nga ffe nawulidde omwami omu ng'agamba ababaka ba parliament mutusobedde mukola emirimu egitali gyammwe ne mukola amakubo ne muzimba boreholes ne mukola ki where systems have broken mubadde mutusuubira kukola ki ne mutwala emifaliso mu malwaliro mbu simirimu gyammwe n'agamba mbu ayagala kutuwaabira mbu tukola emirimu egitali ekiri mu Uganda omusajja yawamba eggwanga lino n'awamba systems zonna n'azitta buli kimu kitambulira mu mikono gy'abantu era ensonga lwaki olaba obubinja n'obubinja bw'abantu bugenda eri abasajja abeegabidde ssente zaffe ez'eggwanga nga bagenza okulomba naye nga kye bagenda okulomba tebabuuza naye ssente zaatuwa ye azijjawa akola mulimu bagenda mu bano abasajja okulomba simanyi abayimbi bagenza okulomba simanyi bano abaaki bagenza okulomba naye nga gye bagenda tebabuuza nti naye ono ye ssente zaatuwa ye azijjawa akola mulimu ki naye olw'okuba nti system zonna ziri totally broken nosanga omulamuzi akaaba wowe natuta omwami wange mulago n'afa naye nga tewali kananka kabwerere abayakaga wowe munene wa gavumenti abadde asondera mutabani we ez'omutima naye n'amufaako kakati abanene beeterawo amalwaliro agaabwe ag'enjawulo wano ag'ekyama n'amalala we gagaana okukola nga bafuluma ebweru w'eggwanga n'olwekyo ssebo kino kyenjogerako si kyamuzanyo kakati ssebo omukulu Museveni abasomesa batandise bagenda kwekalakasa olumu mugerere mutisha abo balutamaguzi lino eggwanga lyaffe Museveni talina sente zizenga omuntu azijja mu treasury era osanga abawumba tutwe kibayi Museveni sente za Museveni naye alya kuggwanika sente ze mukuŋŋaanya mu musolo naye kwajja ezimulabirira nawe tugenda gamba nti zino zogulamu ebigoma gavumenti ezo zange z'amatooke naye omusaala gwenfuna mu palamenti muwa musolo yaguwa naye kujja n'ogula ku bigoma zikola birala ez'ebigoma z'amatooke gawobadde ki kakati gakulema okutunda bwe tusaba kino tetukisaba mutima mubi kituluma nnyo mwami Museveni gwokwata ssente n'ozijja mu ggwanika ly'eggwanga n'oziwa peneti 450 uliriza sebo ebigambo byange n'ojja mu ggwanika ly'eggwanga n'oteeka mu budget nti peneti omuntu tumwe biliyoni 8 mu mukaaga n'oteeka mu kino ekyuma ky'emmwanyi kyempulidde ono ayogerako emmwanyi zagudde twababuulira nti bano abasajja tebaagalangako muntu alina ssente mu nsawo bajja wano ne missoni yaabwe yasooka kweddiza ttaka lyaffe era nga balitutte mpulidde mukaaba wano ettaka balitutte obukyayi bwola bwe batulinako ngaffe temulowooza nti batulinako nti twakwana abakyala be bamu nabo okuzuukusa abantu nti bano abasajja bajjira wano mutangira ennyana
nga tebalina kye balinga nabo balinga ffe bwe tufaanana ne bakozesezza obujega bwammwe ebyalo byonna babitutte be bamanerenda ssebo kati buli wolaga wonna. Nalabye essomero ly'omusajja omusebo musomesanga kyeyune waliwo essomero ly'omusajja omu bamuyita balita Eleni White ly'essemuto. Omusajja oyo yayamba nnyo Museveni mu lutalo bamuyita Mubanda. Naye okumanya abasajja bano bane bakafiiri ate tebagenda kukkuta paka nga bagenze emagombe. Akasomero k'omusajja bajjanga nga bali fefeteene ebbali balitwale. Ngera luli bwe twataasa omusajja Museveni we yasulanga Kitema Mabanda abaana be yabasuubiza tugenda kubayamba ate nga baagala okubba ebizimbe byabwe bali omwo. Kati ono omusajja bambi oyo owa Ellen White w'essemuto Mubanda yeewola miliyoni 4 mu biseera bya COVID ng'agenda otandika. Kati bwe yeewola ne babateekako stoppage awo president n'ayisa directive bwe baali bagize ssente nga bababinika gundi. Bwe yaggwa n'asasula miliyoni endala 3.5 n'amalayo. Kati baakomawo ennaku ezo mu ssente teyazisasula mu COVID zaacumulatinga bamubanja biliyoni 2 mu miliyoni 5. Era ettomero bali n'addukira mu Bank of Uganda. Jjukira abasajja bano beetedde mu buli kafo. Buli lwolaga bokka be baliwo. Kati sebo bwaddukira mu Bank of Uganda. N'abasanga yeera nakuba omulanga waliwo ekifo we batali yasanga batudde nga bamulinzi be baliyo kuba kati oddukira ku poliisi be baliyo boddukira mu maje oli bwakuba n'omwabira ogenda musanga yettaka be beteekayo be baliyo naye bubwala DC be baliyo eyo nono kisenyonjo naye musajja atu abeerayo bamuteeka eno ku katebe ng'akabakastawali baddenze ensonga zaffe nti abasomesa bagenda kutandika nawulyanga bagenda kwekalaka. Sebo mwami Museveni ng'otudde mu State House jjukira nti n'abasomesa bamatalinga mu ggwanga lino nabatukugamba buliriza sebo kubanga system zizonna yazitta nga bw'okwata ssente oweekyuma ky'emmwanyi ono gwempulidde akubako omulanga. Fe twababuulira wano mmwe mwatulaba bubi bwe twafuluma ne tugaa nti omusajja n'emmwanyi zaffe azitutte kuba bano abasajja bajja ne sisitimu yaabwe buli kirimu ssente kirina kuba kyabwe ate bwe balaba nti wano waliwo ssente the majority we bagwa ng'awo bayingirawo nga babafufubya nga babaavuwaza. Kakati nze mbadde nkugamba twakwata ssente nga parliament tuzifujjirira ekyuma ky'emmwanyi eyo gye mulaga gye batwala baminisita baani bonna gye balaga eyo. Ezo ssente nga bwe tuzikwata ne tuziwa ebyuma by'emmwanyi ne tuziwa baloko ne tuziwa peneti tusobola okuŋŋaanyayo ssente ne tusasula abasomesa. Abasomesa tebagenda kujja basomesa abaana baffe ng'abaabwe batujja basobola. Era bw'olaba nze siri musirikale siri musirikale am not a soldier naye nsanyuka nnyo nga nsanga omusirikale eggwanga era kye ŋŋamba Museveni kino ojja kukyejjusa luvannyuma nga mufumuse mu ggwanga ly'omudduse mugenze. Nsanyuka nnyo nga nsanga omusirikale ng'omuwadde omusaala ogutegeerekeka naye omusirikale n'omuwa emitwalo 5 ate nze ndi mu palamenti mbadde kakiiko ka finance sente tuzimanya General Moza Funameka kati oyo mulangira be bali mu kugabana kati nkugambe Museveni we yabuuza we bamubuuza ezize zaafuna miliyoni 3.6 afuna miliyoni 3.6 alangirira obugagga bwe yagamba alira ka boda n'omuggo mukwano ku kabira gumu ekkongo nga byalina kakati naawe ogambye nti ababisi bangi nange otadde mulange wabanga omusajja jenkana alina ogutundutundu ntadde mbabisi bwabeera yakiriza ebigambo bye ababisi bakyali bali naye kyebadde maliriza nakyo kyongira ffe ng'ababaka ba palamenti tulina okuba considerate n'olaba omusirikale ng'asula wabweru jjukira profesa abantu bano balina famire bazirya ddala abamu bagenda ne balwana e Somalia era abasajja bano ne babba ssente zaabwe nga mulimu n'abapoliisi
ne bakoma wano omusajja oyo kwate mundu n'omusanga ng'akuyitako ng'ali kamu nga n'abamu be babakuuma ewammwe gye musula mu bisaakaate gye mutadde kamera ne muteekawo simanyi embwa enzungu ezibakuuma simanyi ne muteekawo buli kimu kyonna omusajja oyo gw'olaba ayimiridde wabweru ng'ali mu bibomboola ku geeti yo ng'akutte mundu naye alina famire era naye alina ebirooto bamwe bano bwe bagenda ne batuula bano abasajja banneewuunyisa bwe batuula mu kukameeza nga be balowooza nti bokka be balina okufuna ebirungi by'eggwanga era bwe batutunuulya batwenyinyembwa mbufe tetuli bantu agati gyemaliriza nakyo kino tukisaba Ssebo Mukulu Museveni fe abantu abali wano twagwamudde ebyokutya gwe batemula gwe mutemula kati tetukyakaaba nti gundi bamutemudde oba gundi bamuwambye kwa tukimanyi nti ebirowoozo byammwe gye tuli si birungi temutwagalangako tukimanyi nti wane ewaffe mwagala kutwalawo wonna nga mukozese nanka kuba kati tubadde tubuuza nti bano abalaalo be bagoba mu mambuka ga Uganda kuba nabo bayinsistinze abakulu babakomyawo babateeka mu disitulikiti nga Nakaseke Gomba Luweero Kayunga bwe bukyayi bwe batulinako kakati baagala okikola mu luyayeyaye nga bw'olaba bwe babagabira nanga muntu bw'obadde okimanyi nti abalaalo nabo babawa kati nanga muntu anti baavaawa anti bakugaye badira Uganda wano waliwo eggwanga lye bayita abalaalo baavaawa gwe baavaawo abo gye beekuŋŋaanya ebyo ebibinja n'ebibinja nalabye kakati abasajja bazze ku parliament bazzeawo ku nsonga bazze okwekubira enduulu abo abalaalo nga boogera ennimi za wano nga bawano bennyini baadi boogera Oluganda nga bawano njogera Olufalansa bonzu Ssebo ndi Mufalansa kakati Ssebo njogera Oluzungu ndi Mungereza nti abasajja bano gwe wagambye nti ababisi bangi abantu ababisi bangi waliwo owuliddeyo abanyankole abava ewaabwe oba abakiga nti bavudde baabo beekuŋŋaanyiza mwankole balaalo abagobe nti bibaba bangi ebibinja bye waliwo owuliddeyo abantu oba bava Tooro oba bava